mbaaniriza nnyo abanyumirwa okulambulanga nze. Nate era mutuule mbatambuze ku lugendo ku programu abawulu twetale Fun Soul Tales Travel Vlog. Hi everyone. Okay, so today we're going to be visiting, there's a place I heard of called Melina somewhere in Wakiso, Akalit. So we're going to go. I will take you through the journey starting from the northern bypass to Nansana, through Kayunga, then through Wakiso, and then through there is a school there of Omuzila, Oba Wabiri Kumina Munana, and then through which other environment. Then we go to Melina and we see what has Melina prepared and how it looks like. Okay, so watch out for more very different vlogs like this one about tourism, resorts, restaurants, and then we see what we have. So let's go through the journey. Okay, it's kind of 3 p.m. and it's, you know, kind of so bright. Let me hope my eyes are not so squinted. All right, so let's go ahead and do that. Nate olwaleero ngenda batwala ku lugendo lwotasobola kwerabira ku Hoima Road wana Uganda. We tugenda okuzuula emisito gy'omu kyoma egy'enjawulo ate n'ekijjulo makeke ku Melina Country Villas. Melina Country Villas esangibwa ku Hoima Road, kilomita 20 okuva Kampala Northern Bypass Highway. Olugendo lutwala eddakiika nga 38, naye era waliwo ka traffic jam akatonotono enansana ku masitoowa. Awo nno w'ova mu jjamu ku masitoowa, ekitundu ekirala ku lugendo lwaffe otambula kaweweevu paka w'otuuka gy'olaga. Mu lugendo lwaffe ku Hoima Road, akawuwa akalungi katuleetedde ekinyegenyege okuyimirirako Kayunga stage okulaba we bookyeza emisito gy'ennyama. Awo tulinga mu kilomita 11 ku lugendo lwaffe. Okay, we are here at Kayunga, you know Kayunga, sicho? And the first thing you have is goat's meat. Goat's meat. And you're not serving. Bampita gotto kaliesubula Ismaili kaliesubula kolera wano mu Kiyembe ogwo omudaalo ogwo gwolaba ogwonguliddeko emyaka kati gigenda mwena nga ne covid tanatuuka ogwo omudaala. So tugenda kulya ku nyama. We're going to have some little goat's meat. Yeah. Lera kati kambe katotusero okuba tuli mu kambe obwo bubiri bukwada ate ensigo yaweddewo musajja gwe toyagala. So tuguze wali we tutera okutuula. Awo ne mabbali g'ekkubo osanga akafo ak'ekusifu w'oliira ennyama y'embuzi n'oyiika n'endusu. Tekamu ettooke n'ennyaanya n'obutungulu. Soko bikuleka parking seka tulabe. Parking kaako. Ekirungu wekirika kyayo kya bulungi. Wano we tutuula atayagala kugirira wali mu mmotoka. Nze waguno omudala gwe ndyako giri yagenda okujjanga wano wendya. Type y'ennyama covid yatugira nze wano siyitawo nga siyimiridde. Buli type y'ennyama weeri. Okujjako eyaki etali yagundi. Akawuune vumbe byasaanikidde empewo nga tulaba abookyi b'embuzi nga bakola ebyefuusa byabwe okufuba okulaba nga tufuna ekyekirungi. Awo nno amaddu gagenda geeyongera nga tekyebereka okusobola okulinda batuteeke emisoto gyaffe ku ssowaani tusike ebifiififi.
nga tumaze okusala kwa pata. Okutuuka ku Melina Country Villas, twabadde nga bazudde omuggo oguli mu ddungu. Right, so we're doing a walk around and we're going to have lunch, okay? And then we shall move around, but I won't film where there are people. But this is Melina Gardens and okay, so ekifo kyonna kinyirira nga kitemagana awajjudde ebidiba by'ebyennyanja, embaata kabuzi n'embaata. Wonna wonna tuwulira essanyu okuzuula ebyewuunyisa bino. We ordered for fish, and we also ordered for chips and fish. We also ordered for passion juice. Okay, so let's see what they are. And tuba tukyayasamiridde. Laba we batusimba ekijjulo makeke ekimu ku kibi kyasinze wano ku Melina Country Villas.
ekyennyanja ekya inchi 15 nga kiriko akagirasi k'omucungwa awamu ne chipusi. Kino ekijjiro kigabibwa abo bokka bakabaka. Yes, we've been served of fish. You can see what you can see what we have. Very nice. Wano newompa muwogo sikiriza kevudde wano kati neddira muwogo kati neddira ki muwogo toza kuva ku gundi ku kintu bwekitiko ate noddayo ko miwogo kubaamu amagezi. Oluvannyuma ng'embuto zitujjudde ng'embuzi esitudde eggwako ly'abalongo, twatuddeko ku lyato ne batulambuza ekidiba ky'ebyennyanja. Ekidiba kino kyetooloddwa omuddo kw'otajja maaso n'amayengo ag'empolampola we gakuba awamu ne kamyuziki akaseeneekerevu nga wammaggwe owulira emirembe ti wiikendi eba tekusaze. Video we're going to be looking through the cottages specifically. So thank you so much. That's it for today. Let's meet in the next video where you look at the cottages. And remember the menu, brother. We have a rabbit meat. Have you ever had a chance? I actually saw all of that on menu. On the menu, you have rabbit meat, you have turkey meat, you have wild genie. Those of you who don't know it, it's called enkofu in Luganda. Everything, by the way, is reared on the farm. Yes, even those of you who want fishing, you can come here, you fish your fish. After you go back to the kitchen, we have an open kitchen. For you. You're free to prepare with the chef or the chef to do it for you. So it's all marvelous. Yeah, marvelous. It's a family thing. Family setup, real vibe, party. And home away from home, brother. Don't dare miss. You have to have a chance. Come through at Melina. We've talked a few, but a lot is still missing. When you reach, you'll have a story to tell. Abafu tebanyumya. Abagenzi tebalina byakutubuulira. Tebalina byatugamba. Abawuulu banaye twetale. Okitegedde? Oli muwuulu kyokka oddayo waka weebaka weebase. Abaana beetega. Nodda mu kwekubagiza. Abaana ababadde mu booti. Friday, ladies night. Ako kamu. Ng'enjuba edda ewammambya twafumiitirizzaamu ku lunaku engeri gye lutambudde. Ng'okujja ku musito n'omukyemu omulungi emabbali g'ekkubo awamu ne bye tusanze ku Melina Country Villas okuli eryato ekyennyanja ekya inchi 15.
kale mmeebaza nnyo okutambulamu naffe ku lugendo luno olutasobola kwerabirwa. Mbajjukiza temwerabira kunyiga ako akapeesa akaliko subscribe, okugabana wamu n'okubulirako abalala olugendo luno lwe tutambudde. Paka mu kaseera akaddako bukomawo nga wono ku bawuulu twetale ate ne tulaba ebirala ebyeniina n'ebirungi ebiri mu nsi. Musigale nga mutambula ab'emikwano paka mu mboozi yaffe eddako.